Mbalamusizzaako banyabo ne bassebo. Olaba nyambadde bwenti manya ensonga eri serious nnyo. Kavidiyo kano kagenda kubeera kawanvu mukko. Mbadde nkusaba okawe obudde. Okawulirize bulungi nnyo. Ensonga endeese si ndala. Ensonga endeese ya Mwanyi. Ya biteeso ebigenda maaso mu August House. Ya biteeso ebigenda maaso mu Uganda lyattu Uganda. Banyabo ne bassebo abatuula mu kazimba ako ngamba parliament whatever you call it. Tubasaba n'obwombeefu bungi nnyo bwe muba muteesa ebiteeso bino mulowooze today, tomorrow and the day after tomorrow. First and foremost, nyongera okubajjukiza nti nammwe akaseera kagenda kutuuka nga temuli mu nnyumba eyo, nga temuli mu parliament. Ebiteeso bye muyisa leero okunyigiriza munnansi manya at some point bigenda kudda to catch up with you. Bigenda kudda nawe bikunyigirize. Bantu mmwe muve ku Mwanyi. Muve ku Mwanyi. Muve ku Mwanyi. Mutunyigiriza nnyo. Mutunyigiriza nnyo. Mwe mwagala kulembera abantu b'eryankuta. Mwagala kulembera abantu b'eryankuta. Mwe mwagala ng'Omunnayuganda mwavu talina wadde olwataano talina wadde n'ekikumi cause Emwanyi mwenna mukimanyi bulungi, ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Emwanyi ebaddewo okutuyamba mu ngeri emu oba endala. Abazadde baffe batukuzizza batusomesezza mu masomero ag'enjawulo because of Emwanyi. Ku mwenna abandaba wano ani atasomerako ku Mwanyi? Ani ataanukako ku Mwanyi? Ne bagamba linda season ejja tujja kukola kino west nga essente azisubira wa mu Mwanyi. Government ya Mwami Museveni bannange muleke tunyigiriza nnyo ate kutuuka ku ekyo. Bw'onyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. Okiwulira? Omulimi mumulekedde kaki? Yemwe bannange mwagala tulyewa? Mwagala abazadde baffe balyewa? Omunnayuganda akola atya? Bintu bingi bizeeberawo mu ggwanga lyattu Uganda. Okugeza ngamba eri abalimi ebituuse ebize bitukako ebiri abalimi. Mwaleeta moringa nzijukira bulungi mu kyalo kyaffe Gomba. Bannanga abantu baagula moringa. Abantu baagula moringa ne bakuwa emigaso gya moringa nga mingi. Moringa awonya endwadde, moringa akola kino, moringa munteeka mu kinyobwa, moringa omufumba ng'enva, moringa akola bw'ati. Abalimi ne bettanira kye bayita moringa. Waita wakaba katini nnyo akatale ka moringa ne kaggwawo bweswe. Ne basigalawo nga batetenkanya. Ne wajjawo vanira. Ani atalaba vanira? Ani atamuwulirako? Ani atamugula ebirowa bya vanira ebyo? Ani atagula ebyo vanira anti alanda bwati? Waliwo ebyo ntabiyita batya maama kuba mulandiza. Ani atabigula? Makacha agatasimba ku vanira. Ne bagamba kira vanira ya mitwalo 10. Omulimi nadduka n'agula vanira. Before we knew it, nga market swe. Naye ng'Emwanyi weeri. Ng'Emwanyi weeri. Bantu mmwe muleke kutunyigiriza kutukaabya amaziga. Muleke kunyigiriza Munnayuganda kumukamulamu kumukenenulamu n'akatono kabadde asigazaamu. Mwagala abazadde baffe batambule ng'empale bazikubye ebiraka. Why are you so selfish? Bantu mmwe abayisa ebiteeso bino nyongera okubajjukiza nti nga bwe mulya ssente z'amalwaliro ne mutuuka okulwala ate nga mulina you have to be flown out of the country to go get medical attention, medical treatment and whatever. Ky'ekintu kyekimu time egenda kutuuka nga toli mu parliament nga retirement yo otunulidde Mwanyi. Naye because mwayisa ebiteekateeka, because mwayisa ebintu ebitategeerekeka, nawe bikunyige. Many people today who are in offices bakoze farms zaabwe basimbye Mwanyi basimbye ki because they are counting on that during their retirement. Here you are, Mwanyi okugisimba wetaaga license. Ofuna license kyetaagisa ki? Bannange yalina ebikola 10, ebikola 3, ebikola 2 yagenda kukola atya? Bambi temutunyigiriza nnyo kutuuka ku ekyo. Mutunyigiriza nnyo. Choka bannange. We overheard the Speaker of Parliament saying, make sure those Bagandas don't get the numbers. For your information, Madam Speaker,
Triple A, Anita Among. Emwanyi siza abaganda bokka. Abaganda bokka sibe balime emwanyi. N'amawanga amalala galima emwanyi. N'abasoga, n'abagwere, n'abalugwala balima emwanyi. So you might think you're doing all this onyigiriza abaganda naye nedda ekyolimba. N'amawanga amalala nago galima emwanyi. Bannange muleke kunyigiriza munna Uganda, tumulekerewoka. Mwagala kulembera abantu baavu bannange. Ensi mwagala gikenenula mu paka di. Please and please. Omulimi alye gomba abadde asubira okungula mu mwanyi ye mumulekedde kaki nti muteekewo you people. What ebyembi bisekerwa bambi tubegayiridde. Because nawuliddeko nga mugamba ebibiina ebitwala mti ensi ezimu okugeza who was saying that there's some member of parliament I had talk about some countries having ebibiina ebitwala emwanyi mu nsi yonna, for example Brazil, for example Ethiopia, for example Kenya. Mu Uganda kiri kitya? Honey, what happened to Coffee Marketing Board? What happened to Coffee Marketing Board? Tiche kyagituukako. Bantu mwe tulaba. Akaseera kajja kutuuka. Akaseera olaba omwana yagamba tozanyisa obudde. Time. Namwe time ejja kutuuka. Naye tubegayiridde. Tuli ku mavivi. Fe abaana b'enda ya Nambi. Fe abaana abaganda n'abatali baganda. This is, you might think onyigiriza abaganda mukwano n'abanyankole balima emwanyi. Jeziri. Nabajjamu akatundu, nabajjamu akatono. Kabe balugwala, kabe bacholi, kabe bani. Please and please. Agamateka ge mwagala okuyisa mugaleke, mufumitirize, mutuleke. Our parents by today surviving ku mwanyi because amajja kunoga ye debe agenda atunde awedhe baganda bange mzee kubule gomba. Please and please. Please and please. Tubegayiridde tetubalagira kubanga mwina obuyinza bwonna tetulina obusobozi balagira. Tubegayiridde mutuyambe. Amanya nsigadde nze Mary Flavia Namulindwa. Kubula mwana kwestukira ni mchala muganda nediranga bya kabiro jerengesa. Mbagala nnyo Mukama abankumire atera abanjagalire.